gino omugenzi Kafeero kigambibwa mbu maama we kalumanyiro no wava maama we taata wa Kafeero bayawukana mu kwawukana oli mu kiseera ekitono nnyo n'afa namubudamya ekyava mu kubudamya yamufuja ddala n'afuuka omuntu we mbwera namuzaalamu abaana otandikira Kafeero kati emboozi yino wejjira naganga atuuka yeegaana ate Kafeero abaffe nti si mwana we mbu mujja nannyini si mwana we kitaawe omutuufu yafiira mu bikajjo yali musajja Munyarwanda yafiira wa mu bikajjo naye okusinziira ku nti ffe twagala musaayi gwaffe mutuufu eddiini eyasooka okukolebwa yakolebwa Manchoro bingi ebitagatta okategedde bwima bingi ebitagatta twagala amazima naffe tuzuule amazima ekyokubiri nga bagamba twali bato nga tumanyi nnyo batutegeera tukwaniza omulabi w'emikutu gyaffe gino ebyo media wamu ne Focus TV webale obutatukoowa nga bwe tutera video bw'onodduka n'otulabako munnange okola kyamaanyi nnyo temujjangu okwo bonna olusinze okutulabira bwawangere waffe Uganda ali mu diaspora nga ogenda okunoonya akawogo kyamaanyi leero tukomye twasanye muko ku nsonga ezigenda mu ggwanga nga sinaze banyonjulira ina kusaba professor asooka bambulizeeko tubambage kale gwe wenna wali mu Uganda, East Africa ali mu diaspora nga wasalawo n'ogamba nti nze emikutu gino kwembeerera kwesiva tukwebazaako ensusso okubeera nga gwe okkiriza nti buli kye tukuwa okiraba kyankizo nnyo era kitufuula naffe ab'enkizo ku balala nti gwe otulaba ate era ne bannaffe abalina okubeera nga olina okwemulugunya kwonna oba oyinayokko akantu kulira nga tokkaanya nako please genda mu comment section so that otuwa gwe endowooza eriki era tiimu yaffe weeri ekola follow up comment section ezo kuba lwa nsonga nti buli information gy'otuwa eba etugattako era bannaffe etuyambako otherwise nze adde Wilberforce Kimwe Muyanja yenza okwogera bisinziira ku ebyo byenkolako research birowoozo bikuvunaanyizibwako 100% bivunaanyizibwako yesebu leero yalo ntemerete mu kukola byaffe ku nsonga z'omuyimbi omwagala w'abangi Golden Boy of Africa yo Paulo Kafeero Prince w'ebukunja lwaki nze DNA ezaakoleddwa ngamba omulabisa okumbulira lwaki nze nnyonnyola ku ensonga ezo nkulabyeko Kongo zigoberera kuko ne munywanyi we Kojja Kagatto yes kitegeeza ozinako evidence ozinako follow up awera okay njagala ontemeremu ku baana abo singa abamu kwabo twalabye abalala abiri mu musanvu obudde buno ko neso gye nalabako nga mukoze Kojja Kagatto n'agamba abaana bano bayinza obutasukka musanvu kyokka tulabye abaana abiri mu kusanvu oba babiri mu bataano abaana abo abalala bo banaakikola batya banoonye bagule ebyapa ebirala okay swazi ne swazi oyo so kati mu bufunze oyina eddakiika zange ngambe oba essaawa zange ngameka kuba story nene njirina kwegamba full package njirina mu full swing tunaba wa series kirabika naye nga abatugobera ku mikutu gyaffe gino katono nnyo ke njagala okubajjukiza lwaki omwami ono abagambi bw'atyo tulina seri ze tukola omanyi omuntu oba okola content waliwo gye tuyita ebiro by'obala so we predicted or we anticipated twasuubira we baayogera ku DNA nti egenda kuddamu okubeerawo natuula n'enteebereza ebiro I predicted nti ekintu kino kiba kyogeddeko kigenda kudda ate guno omuyaga ogudda gugenda kuba gw'amaanyi nempita Kojja Kagatto era ne tukola series za Kafeero Prince Joe Paulo Kafeero
abadde amunnyonnyola oli abakinywiwe baalinga bonna era ye yamwaniriza wano wa kibuga Kampala. In fact n'olimba olasooka okulikodingibwa Kafeero yajja mu kibuga ng'alina ennyimba eziwera 10 naye nga ziri wano ziri mutwe nga talinaako yadde ekkalaamu nti oba yawandiikako mu kitabo ziri mu kichwa kyanjawulo. Era ye oyo Kojja Kagatto agamba nti omuntu gwe gwe yasooka okulaba ng'alina ennyimba naye ng'eringa mutwe gulinga teepu omugabo gambe mpa ku luno mpa ku namba 6 traka namba 6 n'atandikirawo ye Kafeero. So kati ebbanga lyemaze nga nkola content naye ali ku Paul Kafeero ono limpa enkizo okunyonyola byennyonnyola nga nsinziira ku ebyo byensengejjeza okuva mu bantu ab'enjawulo ye bye yaŋŋamba n'abalala bye boogera. So kakati ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ebyokubeera nti Prince Job Kafeero yamaze okuziikibwa ate era n'addamu n'aziikibwa bulungi kuba ejjo nafunye information nti engeri gye baali bamulekamu teyali nnungi basobola nagalaale naye we bakubye ogwo omulanga minisita yazzeemu n'atowa order ne babitereeza era bamaze omukola ki omuddamu ne bazimba bulungi ekijjayo kirina okuba kubanga bwe kyabadde. Kati nja kusaba nga nsinziira ku mikutu gino Eblon emikutu giri ebiri ayagala okumanya obulamu bwa Kafeero okuva gye yatandikira okuva yatonnya wano mu Kampala okujja okuyimba mpaka Mukama bwe yamujjulula. Genda kwata essimu yo genda ku YouTube noonya omukutu gwa Kojja Kagatto exclusive omukutu oguliko seri eyogera ku Kafeero obulamu bwe bwonna. Then omukutu omulala guliko Focus 256 extra Focus 256 extra inti awo nawo twongera okutemaatema mu series Kafeero ayingira atya Kampala, Kafeero atandika atya music, Kafeero afuna atya bisirikirwa, Kafeero n'omuzungu, Kafeero n'eddaame abaana ba Kafeero. In fact okusunsula story za Kafeero byonna ebiriwo ebirungo twabiteeka dda mu series gye twakola. So genda ku mikutu egyo ebiri gw'onooba oyanguliddwako gw'ogenda okulaba. So katutandike byatandika ddi. Simanyi nnyo Kafeero ng'omuntu kwasa afuna mukisa gumusinkana nga ye naye we tutunula mu bulamu bw'ensi okusinza bwe yafiira ndowoozaamu nti ebintu bingi bye nalinga muwulirako ate bwe nkuze n'entandika nosimbira abantu abadde bako naye kimpadde enkizo okwongera omutegeera. So kati byenjogera bye byemumanyiiko oba byemutegeddeko. Ekisookera ddala Prince Paul Job Kafeero ono bwe yatandika okujja okuyimba ennyimba ze mu 87 yatandika mpola mpola ng'era omuntu omulala yenna with a humble background kuba yava mu kyalo najja wano mu kibuga okukola ki okuyiiya obulamu. Naye kigambibwa mbu ne ku lunaku lwe yajja wano yennyini mu kibuga nga tamanyiimu muntu yenna mu Kampala muno azze kutandika kuyiiya awulira mbu buli mugundi bagula muziki ogenda n'oyimbiramu ne bakugulira yenkola eyaliwo bakubina ebyessaawa zino nti okwata oluyimba lwo n'ogenda mu studio eri ku kyalo kyamu oba kwekuliraanye ne bakuba oluyimba ne balukuwa n'oteeka ku TikTok ne lusamba akagi. Mu mbeera z'omugenzi Kafeero we bajjira mu ndongo si bwe byali ebyedda wajjanga n'otunda gye bayita album tasewukira nakuwa ssente nga kuliko ennyimba eziwerakoko ne mulamuziganya n'omuntu ne bakuwaki ne bakuwa akasenteko. Kati omwami obwetu bwe yajja mugundi naye tuyinza obutalima nnyo lugendo lwe kuva bwe yatandika wabula ne nkuwako bino ebiriwo kati okusikagana n'omuguwa okuli muki mu baana DNA zoogera biki era lwaki kiri bwe kiti. Bassebo ne bannyabo abali mu kulaba emikutu gyaffe gino omugenzi Kafeero kigambibwa mbu maama we kalumanyi era ono waava maama we taata wa Kafeero baayawukana mu kwawukana oli mu kiseera ekitono ennyo n'afa bafuna butakkaanya ate mu kaseera k'okufuna butakkaanya oli n'akola ki n'afa.
kati mukufanga ate munywanyi wa Kafeero abaddewo mbu byenjogera njagala nteeka ombulwa nsonga so sentuufu buli omu agikubanga bw'ayagala mbu bw'avaawo agenda afuna omukyala afuna mukwano gwa Kafeero mukwano gwa taata wa Kafeero tuli mu generation y'abajjajja baswazi kati jjajja wa Kafeero mukwano gwe yaliwo okumpi yali Muzeeyi Naganga oyo Muzeeyi yeegana Kafeero kati Muzeeyi Naganga asembeza omukyalo ono muka mukwano gwe nga bw'ogamba nti mukwano gwange Ebuloni wavudde mu bulamu bw'ensi eno ate oli anoonya bubuddamu n'amubudamya ekyava mu kubudamya yamufuja ddala n'afuuka omuntu we mbwera n'amuzaalamu abaana otandikira Kafeero kati emboozi yino wejjira Naganga atuuka yeegaana ate Kafeero abaffe nti si mwana we mbu mujjananyini si mwana we kitaawe omutuufu yafiira mu bikajjo yali musajja Munyarwanda yafiira wa mu bikajjo naye okusinziira ku sources ezimu ziraga Naganga ajja ddi okwegaana Kafeero mbu Naganga ajja okwegaana Kafeero nga Kafeero ayina nga Naganga ayina mwannyina abasenga wa Kafeero abategeera Oluganda kati mugenda ndoza mutegeera Naganga yalina mwenye gwe bayita Nagawa abasenga waani wa Kafeero nga bali bati Kafeero nani ne senga bali bati kati senga oyo ajambwa ate akolamu ku ttooke eriwera senga bw'akolamu ku ttooke eriwera omwana omuwala ebyobugagga bye ndowooza senga ono talina ayinza oba yalinawo abaana naye nga si be bangi ennyo ate nga alina ebyobugagga bingi if I'm not mistaken kusinziira ku sources senga nga bino bitweraguza bitwogerayogera agamba omwana Kafeero bw'azaala omwana amutuuma Nagawa era Nagawa oyo waaliko abo abaana abana basooka Kafeero amutwala senga yamutuuma n'erinnya kawala kangaako bakatuumi ne Nagawa munjolenyangwa yebbula yebbula olw'omukwano gwe balina ne Kafeero mutabani we senga agamba omwana wange oyo bamutuume Nagawa biki ate era bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi eno omwana wange oyo ajja kukola ki kugabana ku ntuuyo zange yajja okunsikira senga akyogera mu bulamu alaama tujjukire senga nkugambye yalinamu kuki ku ttooke yali akozeemu kalinamu ku kasente kaakati gundi Muzeeyi Naganga agenda okubala codes ng'alaba tezigatta omwana ono bw'abanga alaamiriddwa ng'agenda okusika singa oli ava mu bulamu bw'ensi eno ono yakola ki yasika kati akola bw'ati omukyala afuna agenda alwala afa ebyembibi gy'afa nga of course ali mu kaseera ako ali okumpi alina okusika Nagawa muto ate muwala waani wa Kafeero ng'alina osikira senga oli kati nga munnange Muzeeyi Naganga agenda obala codes ng'alaba ddala tikola ki tezigatta n'agamba Kafeero sinze nkuzaala amuzaalukuka abaffe naye mbu mu kumuzaalukuka ng'olwedda amaze wanaakiraze olw'omwana empisa ze yeeyisaamu biki abazeebaze n'ayawula naye nga bw'agasegase n'ayawula alaba eri baguggwa of course bwe yeegaana Kafeero Nagawa wateze basigira musaayi guli gwa sigugwo kiriza kakakwate ka Nagawa mukulu ne Nagawa muto lulani balusaliddwawo era ku sources ezimu ziraga nti Naganga ekimujja ku Kafeero byanfuna biri ebya Nagawa siniya Nagawa naye nga mbu mwana waani wa Naganga kakati nfanfe oba mikwano gya Kafeero gituuka Kafeero naye agigamba amazima tato yakoze eki aneeganye nolaba aneeganye anzaalukuse nolaba anzaalukuse mu bulamu nga wendi olwo bwe ndiba nfudde
Kafeero yanyiiga nnyo era neekubu naye n'azaalu ku kataata n'agamba kati tokyalo kitange ebyange nenaganga bikoze eki biwedde naye jjukira mu kukula kwabwe Kafeero alina abatoobe owaliwo n'owa Brown gwe bayita Joseph Mugerwa afaanana nnyo Kafeero gye bali oliyo n'abato abalala kaakati ate bba abasigaza ono ye amweganya agambe siyakola ki siyamuzaala ate bali bo basigalayo kati omwana ayogerwako gwe bayita Nende kati omuvubuka ali ennyo mu bino ebyokuziikula byewagambe wadde obuuza Nende ate ye mutabani wa Naganga mu ntumbwe eziddala ye nga era kiba enfaanagana baawukanamuko kati Nende yajjewo olukusa olukuma mu ebyemi omuliro anti gwazuikula bamwegaana era kaakati tiimu taziikulwa webadde erina obukuubagano nga yo ng'egamba ki nti wemuba nga kitammwe twogera kati Muzeeyi Naganga yeegaana mukwano gwaffe mu bulamu lwaki ate mu bufa amwagala nnyo ate nekirala ekyobujozi bagamba kye yakola mbu omugenzi bwe yafa Kafeero akwata Naganga akwata ebyobugagga binona bya Kafeero endongo yatikka gundi namba ebyuma fuso namba naguno gwakati bamanyi gye bikola ki erinya bane bayota kulaba ko dita singers kulaba wesaba ni mistake nnyo gundi yali bwetyo ebyuma byonna omukulu abikwata abikola ki abyezza naguno gwakati bamanyiddwa gye byazikirira gwabadde agamba nti si mwana we so kaakati influence y'okutuuka wano ku DNA kumuddamu etuuka etya nti DNA yasooka okukolebwa abaana bangi baabuulibwa tebaweebwa mukisa bwe bataweebwa mukisa batuuka beekubira enduulu mpaka wa minisita okutuuka ewa minisita Balamu ate yali munywanyi wa Kafeero era abajjukira oluyimba lwa Dipo Nazigala mu kavidiyo ako yali victim eyazannyamu Balamu oyo mwali so baali ba mukwano Balamu kino kye yakoze kyabadde kyabukya kwekyawa tulagamba naye bane bwe kiba nga y'ensonga yokka ekiyinza gijjawo bwe tuti katukole ki katuziikule Kafeero naye teyakikoze mutima mubi nti oba mubi kaakati mbadde nkujjira abaana be beetemwa biwa ibiri abagaaniddwa DNA yasooka ne bana abakkirizibwa nga bagamba nti ffe twagala musaayi gwaffe mutuufu DNA yasooka okukolebwa yakolebwa Manchoro bingi ebitagatta okategedde bwima bingi ebitagatta twagala amazima naffe tuzuule amazima ekyokubiri nga bagamba twali bato nga tetumanyi nnyo batutegeerera kati tukuze ekyo nga kyetaagisa kuziikula kitaffe muziikule tufune obwenkanya so ye DNA yatuuse wano